Alien Skin yazzeemu oluyimba lwa Katonda. Bannaddiini ne bamugambako era n'asigala nga kyakola alowooza kituufu. Alien Skin va mu nnyimba za Mukama Katonda. Ebirala byonna Alien Skin biginikireko amannyo naye Katonda muveeko. Wakwata oluyimba lwa Katonda n'oluddamu n'oluyimba ngo gaaweebaza Sitani. Notandika n'okubuuza ebibuuzo mbu lwaki nze atakkiririza mu Katonda yampa. Alien Skin amalala gakususse. Era nzijja nkigamba Alien Skin. Kati oli ku bya Katonda koolire enkwaccozo. Alien Skin kola byonna weesonyiwe Katonda. Katonda kintu kinene n'okusinga ky'omanyi Alien Skin. Ffe abamanyi Katonda gy'atujje. Naye omuntu toyinza kudda mu luyimba lwa Katonda lwe wasangawo ng'ate oluyimba ovvoola ekitiibwa kya Mukama Katonda. N'ekivubuka ekyo kya Alien Skin ani alikibuulirira? Lwaki abantu temutulako wansi ne mubuulirira ekivubuka ekyo? Ffe we tukyogerako nga mugaa tetukyagala. Naye muntu ki ajooga Katonda bw'atyo? Abasumba bonna ne bakugamba Alien. Va ku luyimba lwa Katonda. Era kyekyakoze kyazze wali kusinika binnyo. Nze nakugamba Alien Skin ogenda kugwa. Kati Nkwakyo Festival tewagisazizaamu. Nkwakyo Festival wagisazizaamu. Niko Alien Skin malala gega kusumbuwa. Owoza goyine ebizibu na buli promoter. Gwe Alien Skin buli promoter. Dubai walwanagana ne ba promoter. Mubende abantu beekuba ne bagenda ne kubitanda tewajja kuyimba era olwanagana ne ba promoter. Kati ekyasembyeyo Nkwakyo Festival abantu bataddemu sente zaabwe balanza obulango ogayite kyaliyo. Gwe muvubuka gwogenda kugwa Alien lwa malala nakukubira ndu omanyi n'abasiru bangi abakubira enduulu awo. Naye ebyo byonna bikole lwanagana ne ba promoter ebya Katonda biveeko. Alien Skin toddamu okumanyira Mukama Katonda. Oyina ennyimba nnyingi z'osobola okuyimba. Abantu bonna bavuddeyo n'abalokole ne bakugamba oluyimba luveeko. N'otandika ssebo gamba abakeera mu kyaki Katonda nga tabawa. Nze nkulayirira Alien Skin guno omwaka oyinza okugumalako ebintu bibiri bye nakulagula. Era ojja kutuula obirowoozeemu. Tuyinza okumalako omwaka guno mu December nga naawe woofundikirira. Mwayinza junior ntunda experience. Tuyinza okuba tukuba fireworks za December nga naawe tukubiramu. Naye muntu ki gwe buli omu omujooga. Bano ba promoter wabasangawo mu business. Bakamiliyoni bonna bayina fame. Kyogamba tebakolagana nga tebabategekanga. Ni malala. Kati abantu bagula tiketi zaabwe eza Nkwakyo Festival. Abantu bataddemu sente zaabwe obaleseewa. Ekivubuka ekyo bakinwanjaga ekyo kyali kikeera bukeezi ku makya. Ne kigamba ekyo kati ekisazizaamu gwogenda kugwa ggwe. N'enkoona enwe. Empisa zaakubula. Oyugira otya Katonda bw'oti Alien Skin. Goloza wali gwe weetaddewo. Alien Skin nakugamba tumanyi kuyimba. Oli ku God's favor ebintu byonna ly'enkwaccozo. Alien Skin sinika ebinnyo tetugenda kukkiriza kuvoola Katonda. Era abasumba b'abalokole muveeyo mangu. Omwana ono adisciplining bw'abannaddiini ebintu byonna tubizanyirako ku nsi bintu bibiri bye tutazanyirako mawanga na Katonda. We can't allow a person to prone God. N'okwata oluyimba lwa Mukama Katonda. N'oluyimba nga lwoyagala ne baga Alien Skin. Va ku luyimba lwa Katonda. N'obaanukula. Va ku mayirungi muganda wange. Alien Skin njaga yeekoonoona n'amayirungi. Njaga. Nabo basiru banna bakubira enduulu. Alien w'amaanyi. Alien tomwogerako. Simanyi Alien. This boy is doing a disservice to God.
twabagamba dda muve ku Katonda. Tetuyinza kutuula ng'ovvoola Omukama ng'okwata ennyimba za Katonda bw'oziddamu bw'oziteekamu ebintu bye eby'ekisiru. Oluvaawo mbwali emisikini bamuwalana teri amuwalana. Kati twemu okuwalana bebekulu n'ekamiliyoni tuwalana ono omwana. First of all, ali disorganized. Second of all, ba abitex be bakuyambi alien. Terina yali akumanyi is abitex ye yakutusibako. Ningo ugenda kugwa. Newe byonna bikole Katonda mujjemu. Gwe lyenkwachozo wega yenge embuzi remove God alien skin from your mouth. Nolo oluyimba lwa Katonda lwesonyiwe. Gwe tuule eri n'abasirubo bakukubira enduulu whatever you do. Mulekerawo okumanyira Mukama Katonda. Mulekerawo okumanyira Katonda. Mujje eddiini z'abantu ne bye bakkiririzaamu okubitwala ng'ebyokusaagirira. Nze ebintu bibiri bye sitazannyirako mawanga na ddiini. Ebyo abantu tebalowooza. Bw'oba olowooza alien skin bamwagala nnyo okusinga Katonda, ojja kutegeera kye kitegeeza ggwe. Tozannyiranga ku ddiini. Ebirala byonna bisaagiremu. Kola komedi yasaamirira alaga ensi nti toyina magezi gye ddiini n'amawanga. Ebyo ebintu abantu tebalowooza. People don't think on those two. Kakati gwe sebo ffe tuule wano ng'owogayo amayirungi go bw'oddamu ennyimba za Katonda. Oyo byankwacho festival wabisazizzaami son of our business. Gwe genda bw'otyo tobuulirirwa. Naye guno omwaka nze nkubuulira. Gundi yakoze ekivulu. Kireva gye abantu bazze yafunyeyo abantu benge 10 bamumala. Kireva gye abantu be wafunye bakumala. Bamumala. Kati yabadde ayagala mutwalo mulamba agukoledde ki. Musajja bamuloga kireva gye bamuloga ate eddogo likyaliwo. Eddogo teryafuluka. Eddogo lya kireva gye likyaliwo. Era abantu yafunye 10 ate bayingidde na kiro. Emisana wabadde wakalu. Kyanewunyesezza ekiro nga bawezi. Bavuddewa. Kireva gye akyaliko eddogo. Bamuloga nnyo. Kiga olabira ddala omuntu aliko eddogo. Enkuba neyagala okutonnya emirundi 2. Kyoba promota bajjo tubeebaza okuloga enkuba. Mwagirwanisizza. Ningo olabira ddala wamma kireva gye eddogo likyaliwo. Terifulukanga. Era yafunye abantu be 3,000, 14. Bamumala atandikiraawo. Kyeyasinza okunsanyusaamu yaleese taata we ku stage. Njagala nnyo omuntu ayagala nnyo bazadde be nga bakyali balamu. Kireva gye abantu 14 ne 13 be wafunye beebabo. Era beebaze wadde abamu bayingiridde bwereere ne beebabo. So ne bazanya abazze okuwagira kireva gye n'eddogo terifulukanga likyaliwo. Omuntu yali amanyi okuyimba. Kakati lwaki yazaagubye kireva gye? Nako kabadi bajjo sinnakubira ku simu. Naye weebale nnyo bye wakoze wayambye nnyo kireva gye bajjo. Kati bajjo okuleeta kireva gye nga ddugala tetwakategedde. Lwaki mwamuleesa agubye? Kulaga bantu nti abona wafuneyo amukwatibwa ekisa. Omuyimbi jangu wamangu olabikako bulungi. Ke tukimanyi kireva gye abona. Nebe abantu be yasobodde okufuna enkuba bagirwanisizza ng'era wali wagisindika nenga kireva gye eddogo terifulukanga. Ekyamazima ddala likyaliwo.
Neso faso gutujja mu supporting era ne bazannyo bajjo. Okwakire vajjo omukisa. Wabadde ina abayimbi bangi bosobola otegeka. Ne bajjo nkibanyi wakikozerwa akwagala. Ebyaba promoter nokola sente nga bivudde bajjo teyategeka kire vajje kola sente. Bajjo nze nalabye abantu abayina emitima emirungi. Nayo yo promoter bajjo musajja mulungi nnyo. Bajja ali straight. Waliwo ba promoter besita kwata na masimu gabwe nga bantama luwankwe. Dera yogera kino nkyali ku kino. Bali kodinga abantu omukubire simu mugamba bintu byakyama kuli kodinga. Nina promoter eyantama nga nebwe musala mukuba mbulo omutomera. Ne bajjo tusigadde tukwatagana mu buli mbeera. Kakati nze bajjo gwe manyi. Bwaba Kireva je yafunye abantu 13 it was a success. Kireva je abaddewo nga bona promoter kyabadde amutegeka. Omanya abana Uganda twawule sente n'omutima omulungi. Naba ivirinira gu mukazi watu ali eri abona yalwala. Ba promoter basinga mukozesa bayimbi. Mubakamanga nte wagwanga okwata omulala. Temuyina business hardship ku mutima. Custom yimbi agwa bayimbi balwala tembalambula na kubalambula. Abamu n'okusasula bayizete musasula bayimbi. Nalaba Luis Dana sente zazisabira ku stage. Na izange muzimpe. So ba promoter namwe mweddeke empisa zammwe. Abamu sinungi temusasula balance temumuza. Wadda bayimbi nabo tubavunaana okulya deposit ne batayimba. Nena mwe ba promoter ka balance ka bayimbi mpulira abamu kumwe muri bazibu ku sente. Omuntu akubanja esimu nojijjako. Nze na promoter gwe manje emitwalo 3. Gumu 2 eja Uganda. Nebuli we mukubira esimu. Junior kankuddire. Gundi, what are you doing? Grace Kani ne Prince Oma wendaze. Njagala genda kusaba kyovula anyanguwa. Grace Kani yagweddalu. She's depressed Grace Kani era mutwale mu rehab. Fenna twali tubaddeko mulavu. Fenna twali twagaddeko abantu. Ne waliwo omuntu watuka n'akisussa. Grace Kani wayisewo wokoma. Ekisooka Grace Kani oyasama nebiteetaagisa. Okay, tukimanyi oli mulavu naye you are too yasamukative. Oyasama nnyo. Kati biki bye wali otunyumiza mbu Prince of Africa kubulire simanya agaya amanya simanya akola biki. Can you talk to your omuntu goyagala bwotyo into public? Aba ikiziba bamawulire babakoze sensobi. Ukizibu woba mu bizibu wewale kamera. Koja kwogera nebiteetaagisa. Kati Grace Kani wayocha. Ne family gyo yagala okufumbirwa mnawo bakitegeero yasama nnyo osabuka n'agagambo. Teri musajja yagala mukazi asabuka naga karakita gye bamaalinga si beauty. Grace Kani omuntu ayagala karakita. Negwe toyina mmezi. Buli kimu okyogedde oli aweekaabya. Grace Kani, you are mad. You are insane by the way. In serious note, you are not acting in normal, even close to normal. Kati chacha kutotema studio wegayirire. Hey, omuntu osabuse n'agagambo omwogeddeko nga bwaluma amanyi. Tusirise. Ate ozze okaabye. Ate enkyambo oyagala kwetta. Ye lwaki tewetta Grace? Kati watugamba oyagala kwetta oloza kati Grace Kani mbu bw'ofambu nga tukaaba. N'abayimbi muyina ebizibu. Ate abayimbi abamu mukisusiza muloza mbu abantu babaagala. Kankubulireko Grace Kani, listen to me closely. Grace Kani bw'oba oli kuno. Grace Kani teri agenda kaabanga ofudde. Don't even waste your time. Kati tukube luyimba kinga ofudde. Weyise radio. Omugenzi radio we yafa paka nakati tukyakaaba. Kwa bakuba ennyimba za radio nga zisinga ez'abalamu amaanyi. Waliwo abayimbi bangi radio yafadda naye akyabasinga. Kakati Grace Kani mbu bw'ofa tukube luyimba lwokyo okujjukira tewali. Lwaki togenda n'ozannya comedy Grace?
waliwo party za comedy ebyo bifilimu abanayoga bibazanye byetagisa abakaba. You can fit in that. Nene mbuze fenna batu kyawadda Grace. We have all been hated. Fenna tubaddeko ne heartbreak. Nete twasama nnyo bwetu tyo. Take a rest. Grace, take a vacation. Grace can also kwata kusoro tepu no sibechi mwacho. Okay, we start from there. Osoro genda kuduka no gula solo tape. Grace can no siba ku mumwago. It's no longer funny, by the way. It is no longer funny. Kati ebyo kaba mbofune sipase abana Uganda tuyine ebizibu. People bayina abalwadde mulago. Tuchanoonya n'ababba sente z'enzige. Ugandans have problems. Grace, do you think we have your time for your nonsense? Gobo tunulire nnyo Grace can. Olabako nga we are interested in your nonsense. Okay. For starters, okay, biri byonna kambite. Grace can, do you think we have your time for your drama, your nonsense with your so-called husbands? Negoroza Grace can oza tulina byakola. Bwe tulina ffe now we are jobless. Kati Grace can nkulagira okuva n'olwaleero. Stop acting stupid. Stop acting stupid. In the disguise of getting sympathy. Stop acting stupid. Today you said this, tomorrow you said that, the other day you cry. What I only kuchi Grace can. And that should be a lesson. Yingira relationship zo twali yo faba akutuma. Fena fetine ebizibu bya faba abantu batuchaye relationship abantu batuenda ko people cheating on us. Wano buli omwe ayine ebizibu mu marriage. Just because we keep quiet nze bankuba. Mukazi wange Tasha yankuba nankasukira ebintu ebweru. Did I die? Did I cry? Did I even have time to plead that please forgive me Tasha? Of course I nanoba. Nakera kumachane noba. Abantu muyigo okunoba. Noba. Exit. In simple English, exit a toxic relationship. Tujja kwasamira abantu. Kati dunia wanda bakonga nkaba. Of course they beat me up. Nemanka sukire ebintu ebweru. I nenoba. Here I am. Kati ndi bubi. Don't I eat? Don't I sleep? Sina na buddo obwoluyale. Butu bide mbunku kabiri. So Grace can, you are not the first, neither are you the last. Lwaki okwata ebintu bye private obiteeke mawulire. Kati ofuuse ekisekererwa. Who will take you serious? Ne bwebe badde stunt. Waliwo stunt z'otakola. Oyina omwana muto? Get banne mufune rehab Grace can mu mutwale. On a very serious note. Otherwise, she's not acting normal. Manyina bagamba abalalu mu Uganda beyongedde. People are mad. And ekizibu ku ndwadde z'obwongo teziri azina endwadde mbu omusujja gukuluma. Omuntu abeera waawo nga mulalu naye ng'alya. Ng'anywa. Nga n'okwambala ayambala. Ninga yagwe ddalu. Nze wemba nvugende emmotoka yange sipaasi etayita mu masasi. Nolaba omunnayuganda afanze emmotoka zikoze layini n'aziyisa. Ati nazeefuutikamu bw'ati. Instead of emmotoka yange nemugamba naye you man, are you mad? Grace can. Ffe booliko baatukuba dda mu relationship. We were beaten. Ne batukasukira n'ebintu ebweru. We did waste people's time. We didn't cry. Twanoba. Je tuli ku nzija tutudde. We are in compound zikulujja tutudde. Akati gwe mukwano mbu weekaalya. I love you. My honey. Gwantegeera. Stupid.
Bintu bya kisiru. It no sense. Katolo tukole tutya. Mbunjagala kwetta. Ense nemere defense ya tulemerera. Okay, God kill you. Grace scanning cry ya no matter ne weyimba mu omugwa kati nobody will cry. That's a bitter fact. We shall still eat. People will play sex in peace. Nothing. Kanve wao. Nyenze naija. Bya Uganda bwe bityo mbimaze. Abawamba banamaje abawamba government mu gwanga lya Naija basigaziza sawa busawo kuwayo government yeyo. Esawa zibawedde ko leero we bakoma banamaje abawamba ki government ye Naija. Jukiro omukago gwa ECOWAS gwabawampa kalwaleero ku Sunday. Ngobuyinza babuwadde eri president gwe bawamba omutuufu Bazulu. President Bazulu bayino muzza lwampaka bano bannamaje. Era leero ku Sunday ye ultimatum. ECOWAS yabagamba leero we bakoma ku Sunday. Era tuli wano tulinza sawa ziggweyo. ECOWAS yabagamba we batawaayo government ku Sunday olwaleero. Emundu egenda kuseka. Abakulira ba security chief abali mawanga agakola ECOWAS. Jukira ECOWAS erimu amawanga 15. Wadde amawanga ana go gabivuddemu. Erisooka Burkina Faso yabiganye ebyokulumba Naija. Mali n'ebigaana ne Guinea. Waliwo n'amawanga agatali mu ECOWAS nga Algeria nago gavuddeyo ddasebo ne galabula. Negala singa ECOWAS erumba Naija. Olutalo mujja duulira. Sofa Naija eina amawanga 3 agagiwagira. Mali ne Burkina Faso. N'amalala gyegali naye gasirisi na Algeria. So leero we tulaba ob'emmundu ddala egenda kuvuga. Naye nga ba security chief abakulira ebyokwerinda mawanga agakola omukago gw'ECOWAS gane 10 batudde dda. Batula mu kibuga Abuja ekya Nigeria ne bakola plan engeri gye bagenda okulumbamu eggwanga lya Naija. Wenjogerera ennaku nga 2 Nigeria yekuliddemu jukira chairman wa ECOWAS ye president wa Nigeria Tinobo. Mamita His Excellency Tinobo Mokambwe. Era amagye ga Nigeria go yagateeka dda ku standby wegali ku border eyawula Nigeria ne Naija. Jukira Nigeria ne Naija bashiyalinga border. Amagye ga Nigeria already go gali ku standby. Kakati bano ba security chief mawanga g'ECOWAS plani bagikola dda. Erumba Naija. Nakugamba ekireese obuzibu lwaki Naija eno egenda kuleta third world war ya Africa lwa mineral gye bayita uranium. France amasanyalaze gekozesa mu Bufaransa 70% gava mu uranium. Ampuliriza uranium ye mineral gye bakolamu amasanyalaze ga nuclear. Baje yambisa okola ebyokulwanisa bya nuclear n'okutwala ebizungirizi ku mwezi. Kakati buliwo uranium ono owa Naija 80% abadde agenda France. France tesobola kubeerawo nga teyina uranium. Ekyo oba ozannya na buzanyi. Ebirala byonna bikole. Ne France tesobola kubeerawo. Ekifuula France superpower nuclear. Otherwise France singa eringa nsi nga bw'olaba Uganda. Nga bw'olaba amawanga amalala. Ekifuula France superpower lwa nuclear. Kati nuclear uranium kati omukwata kotya. France yefe eriwo bwa superpower bwayo. Space industry ya yefe. Amasanyalaze gabule Bufaransa. Kubanga mbu bano bawambye government. So France nyivu. Era prime minister wa Naija yaliko mu government ya Bazulu yabadde Paris mu kibuga ekikulu ekya France. Era France yegamba ejja kusupportinga ECOWAS.
Chovolanga Nigeria yogeza mani France jerie mabega. France yage it is ready to support ECOWAS erumbe Niger. Chebaita supporting ngo chemani bya kulwanisa. Kakati Mali Burkina Faso nabo bagambye nti singa ECOWAS erumba Niger it's a declaration of war. Kati tugenda kulaba ku lutalo nga West Africa ate yekuba Africa ya batta bafrika bandabwe lwaki ntwe ekyo interests z'abazungu. Olutalo luno lutuuseewo lwa interests z'abazungu. France lwakubeera threatened. Jukira eno si ekwesose mu West Africa. Mali waliyoko walabako abalwana. Tewaliwo nnyo byakufiirwa. Burkina Faso waliwoko France yalwana naye ku Niger France ejja kuttirawo omuntu awo wokka ku Niger awo. America erina base ya drone esinga obunene era bayiza weka kati era Niger bagenda kugirumba kubanga European Union yakiriza, UN yakiriza, America yakiriza, ECOWAS kati France bamuwadde green light. Guno sigwe Murundi France okuinterveninga mawanga ga Africa mu billion Ivory Coast yalumba kama jega abo Faransa ne bagikuba ne wano jojuz France era yayingira ko mu Ivory Coast ne jako president Laurent Gbagbo yali yefudo w'amaanyi bamu bakalunanga no kwayo obuyinza. Special force ya Bufaransa yamujja mu banka ngali na mwanda we ya invest president wa Africa. So France zenga ekole ebintu bino. Wano recently yakuba Gaddafi. Ateyo France yakubira ddala Gaddafi. Kuba bifono olutalo lwe Libya nga terunajja. Gaddafi yasalako Chad. Nozani Chad. Abamanyi history mujjukira. Gaddafi yasalako ko Nozani Chad. France ne mugamba jaya majego Gaddafi naagana bakuba Gaddafi. Nga ne runo olutalo lwamuggisaako terunajja. Kati luno lwamuggisaako era ne lutuuka. France Sarkozy president wa France si yasinga okuba Gaddafi. Bigenda okuzuuka nga Gaddafi yali yamuwa ssente mu kalulu. Era Nicolas Sarkozy president wa France bamugulako emisango ne bamusiba n'okumusiba. Osegedde. So guno sigwe Murundi ogusoose. Nga France erwana olutalo luno. Era kakati kitegeera okuva n'olwalero. Leero kasita bagana okuwaayo obuyinza. Mu mirembe. Ate era ne ECOWAS sigwe Murundi ogugenda okusooka nga ECOWAS erumba amawanga. Bagendako mu Liberia. They did the same thing. So ECOWAS ze wano nga bajjako Gambia president yali alemeddeko president we Gambia era ECOWAS yayungula amaje. So we are yet to see another world war between ECOWAS ne Mali ne Burkina Faso ne Guinea osanga ne Algeria. Kakati bano Russia yesinzo funa mu mbeera eno era yo Russia nsanyufu. Russia nsanyufu nnyo. Jukira Mali ne Burkina Faso ziwuliriza nnyo Russia era ne wagina group jeri tegera. Kakati Niger naye erabika egenda wa Russia. Kati tugenda kulaba olutalo lw'aba superpower Ukraine part 2. Kati ekifaananyi kye Ukraine kati kizze mu Africa. Russia ngeri side eno, France na America nga ziri eno. Lwe lutalo in brief is Russia versus France. That's the way. Omanyi mu ntalo ononyanga nya abali emabega abalu buli lutalo lulina ba finance. Mu ntalo abalwana sibe baba balwana wali abali emabega abatalabika. Kakati eggwanga lya Russia ligenda kwekuba ne France lwe lutalo luli awo mu West Africa. Remember bwe bagoba France Mali Russia ye yajja. Bwe bagoba France Burkina Faso Russia era ye yajja wagina group jeri ekuma interest za Russia.
abarasha bali ne Sudan mu lutalo lwe Sudan gye bali kakati France tesobola kukereza kati jukira era France we bajigobe Mali yadda Niger France we bajigobe Burkina Faso ya kati eddewa France tena walala wakudda is losing colony after colony kati yo France berewo nga tena minerals kati ene kyali superpower so Niger ezanyira kubwa superpower bwa France is playing on the French superpowership. Without uranium, France is nothing. Without uranium. Era amawanga agayina uranium ga Congo tegaterera. Goloza Congo inzo terera. Waliwo minerals ziri important. Nga amawanga ago kekatudde vamo bya oil. Buli gwanga lina amafuta. Uranium talabika. Uranium talabika naye wa mugaso. Akola amasanyalaze aga nuclear. Uranium akola nuclear. Kakati yo France ebya nuclear ebivemu. Na olutalo era lwayengedde dda. That's war. Kakati aba Nigeria bo president waabwe bamuvumye bambi. Kwamba goberera wana aba Nigeria. Babuziza president waabwe Tinobo gwa kaluluko kakyali mu kooti. Uganti ogenda kulwanisa usimaya kulwanira democracy. Tinobo president wa Nigeria akaluluko kakyali na mu kooti. Tebanasala uba ya wangula bate ya wangula. Kyokambwe ate agenda kulwanira democracy. Byebimu kubibuuza aba Nigeria bebadde babuuza president waabwe. Namuga nti naye gwe lwaki tokola ku bizibu bya Nigeria okusiya okweyingiza mu bitakwatako. Nga jali president Tinoba asirise manya aba Nigeria bavuma nze sirabangako gwanga aba Nigeria bweva kubina ebyaffe. Mbwa abakulembeze tubatya aba Nigeria bayingira ba politician baabwe point ku point. Wawadde wera n'omusajja omunagana yakoze video netambula mu nsi yonna n'ababuuza mbu democracy kigwe mugenda okulwanirira Niger. Nagamba nsi ya Africa kyeri democratic nti ba president abo bonna bakyusiza constitution zaabwe mbwe ya democracy. Munagambwe bagenda okuba Laurent Gbagbo mu Ivory Coast. Democracy kye yaliyo. Okay, before you say you are going to fight democracy, is there democracy? Mbutoso ya kulwanirira kitaliyo. Amawanga ga Africa gali really democratic. Kakati nga fenado chimanyi nti obululu bubbibwa. Mbukati ate tebayinza mbu ate bo kwefuula mbu ba president ababbiba obululu. Mbu ate bagende balwanirire democracy. Oba kyenjogera okitegedde. Okay. Baba Nigeria bagamba. Mbu Africa tekuliko democracy. Abakulembeze bakwata mu constitution mbu babbiba abululu. Mbu ate bo tebasobola kwefuula be bamu ababbiba obululu. Nti bagenda kulwanirira democracy kataliwo. Those are Nigerians. Bavuma. Iranze mbera kuoko neseka. Bali bavuma baba. Iranze neu nyaba Nigeria. Waboba bafuga batia. Openire. Bote bakuweka. So president wabwe Tinobo. Nebamugamba no mugambo Nigeria eri mukulwana ntalo 2. Boko Haram kati ate bagende balumbe gwange ddala. So kakati mbu era aba Nigeria babuuziza president wabwe mbu aba Nigeria bote bajja genda kufiirira ba useless presidents. Mbu ebizibu byonna ebiri mu West Africa olwayo nti ba president abaliko be babi mbu they are useless. So it is really but then muntu ayinza okumbuza Junior singa olutalo lutandika okay ECOWAS nerumba Niger Mali ne Burkina Faso zisobola okujja mu lutalo ne ziyamba mpozi nga France teri bulimu
abo bonna France bakuba singa ndedire nkiddamu kitegeere obo nabo simanya bo Mali simanya mwana Burkina Faso France nga yayagadde bonna ebagatta newe baba bana even if there are 4 countries is Africa France zizingako nezikuba omuntu ogu nkulayirya amazima ga Katonda mu ggulu France is a world superpower ekintu kya superpower tebakikutuuma butuumi naimwe mulowooza gana amawanga gali makasoli mbwe twogera ku France kwate mwasoma history muzoloza mbwe ekyafula France superpower kuli makasoli mbu kulima mwanye nkumbi terimba bino si bya nkumbi terimba bino si bya kubeera mu bibira mbu simanya guerrilla fighting manyi waliwo amawanga agamu nga bajjeno bali makasoli gali amawanga bajjeno bago bakuba mundu njatwawula ebintu bibiri amawanga nga France America terijje nali makasoli nga amawanga agamu wano bali bajjeno bakubiba mundu kagati nene scenario France ne bamala bagiganti genda duka awo bodduka Omungereza yayina ku kisa n'Abamerika abo basaasizi France tesaasira France when it comes to the use of force ekyo kyo kuva mu history kuva Abafaransa abo balwanyi 1789 French Revolution ne bata King Louis Napoleon n'akwata obuyinza Bonaparte the first French Republic yonna babadde mu ntalo France has dominated Europe since history kabola babo ne bata King Louis ne bakomya baluyi abali bafuze France emyaka 5 the Bourbon monarchy the Bourbon family yafuga France for over 500 years ne babata ne babajjawo ne bagala lero France obwakabaka ebuvudde mu kati republic kyabayita the republic France superpower ddala aina buli kyakulwanisa ekyomutawaana ekisoka ina nuclear munyonyi wa mutawaana nnyo segera so sirabawo nnyo West Africa kyegenda kola byonna byetololera ku France kyanayagala kyekijja okuba bwana asalawo olutalo lubeerewo still France asobola n'okulwana olutalo olwo nga tazze hajja kukwata ebyokulwanisa biwe Nigeria abiwe ECOWAS kati Nigeria nga yense engagge ine economy y'amaanyi Nigeria yense esinga population yenene kati atenga nayo y'amaanyi ku Africa kwa Africa kuliko ensi nnyo ez'amaanyi Egypt ye African superpower aliyo kipaidi mu lutalo lwa Sudan era government ye Sudan erikolwa Egypt right now singa yagwadda Algeria naddako mu kyokubiri Algeria jolaba era nga weberiranye Egypt na Algeria bamaanyi owokusatu abadde Ethiopia yakava mu ntalo ono Sudan ne abadde w'amaanyi South Africa na Angola those are the African superpowers kakati nga America ekkiriza France America nayo eri kusaidia abantu yavudde danega government bajize so wajja kubaawo endagaano there will still be a treaty aba bayekera abawambye government we abakyayagala obulamu they have to sign a treaty kale bagambe mbu uranium yekala akisigale nga agende France tutekewo government but wo ebanga tutekewo government yeyo kulonda such agreements have happened before baiza n'obutalwana ne bagenda mu ndagaano naye ekisooka ku lupapula uranium yayino sigala nga afuluma okay byonna ebinayogerwako mu ndagaano uranium yabasookerwako ekyokubiri Nigeria ina pipeline jezimba eve Nigeria neite Niger mpaka Morocco eyo naye abayekera balina ogiwa garanti nti pipeline ene ya Nigeria egendo twala nacho gas Europe je yeetaaga
ngeve Nigeria neite Niger mpaka Morocco teina kwatibwako. Those are the agreements bibera mu ndagano. Government ene ya Niger byeyino okukkiriza. Kati without a deal fetu jaberawo ba analyst ngira tubawa amawulire naye so far right now wenzijidde ku mpewo ngebanga libaweddeko leero Sunday lwe balina okukola ki neko wasi yennyini eyinza okwongezaayo obudde nega nti military omanyi okulumba eggwanga si kyangu mulina okukola plan ezimu zitwala myezi. So let us see how it will unfold. But so far we have 2 camps. ECOWAS, Ngevasinga Mali, Burkina Faso, ne Niger. Ne Niger. So, sijja kusukawo wano. Byenjogedde ebimu si bituufu. Naawe osobola mwina gogo muve maloji. Byenjogedde genda naawe obinoonyereza olaba oba bisoboka. Manyi waliyo kati abaliyo baga Junior olimba uyina gogo muri mu poko joint oluva nga Junior bampadde obwa minister ng'oyomba ne Junior obwa minister tabusana are you more knowledgeable than me kati bino Bobo Wine abimanyi byenjogera ali magere mu bigere yebasa bagala baba president haya mi bino byendasomesanga Bobo Wine mu no international politics ngera principal Peter na Junior gwe mugezi biche bigena mass around the world nekati okuva inavayo mu nopo Bobo Wine ani abimusomesa Sauda Madada na uli anaye yafumbirwa ono Bobi yanga yaddeyo kutunda ice cream edi mutwe yaddeyo mu saluni kusala anviri kati struggle cheyo. Which kind of struggle is this? Mbona bagala kujjako mu 7 kaino ulire gundi zino kati without information how can you remove a leader? President 7 yati yafe tati yanga ko Bobo the government fears me that boy goroza lwachi bayisima be bafa amasasi. People respect knowledge. Unobera informed nekati muri maloji abanega musura mwegadanga ne muunga kiro kiramba muri eyo mwegadanga kati obuyiza mu bojjewa. Where will you get power? Bumalo kwegadanga mudda mabala je mwogerere ebyobufuzi muri ku masajja atufuze. That's a typical Ugandan. Babaga mudde mu bibiri ebye Congo mulwane biri mu cafe Javas biwuta mpombo. Nze mutave mu kwegadanga temujja funa buyinza. Go for military training biri mugula condom. A condom is bullets. Naba tule mudda ne mwerimba mbu tuli mu struggle eriwa wano mu Uganda. Mwenna muri bafera aba opposition. Byambala gomese kiro ne biraba president 7 yate biri one. Tutobuli ebisajjasajja ebyo opposition ebibbi. Mutuli mukujja ko mu 7 NFDC bwe ya sente. Kate bilioni musanvu zaragawo. Zebaba wa mukalulu. Ani azibawa? Bizana bintu ebyo abananunula Uganda tebanazalibwa. Bana banyankole bakyatufuga. Era mwenweze. We are still being led not because that Ugandans are weak. Tuina bannabyabufuzi ababbi abafere. These politicians, the opportunists, wasanga wa genocide. Buli omu atutte proposal. Ani asinga okufuna mu operation where securiation. So opposition. Wano General Kayihura bamujja kuwa Inspector General of Police. Bagenda oleeta report nga opposition be basinga okunwa amafuta ga police. Ebyo nabyo Junior nze yabiwandiika. General Kayihura nga ava kuwa Inspector General of Police. Report yajja. Nga basinga okunwa amafuta ga police ba opposition. Which type of opposition is this? Nze chovolanga General Muhoozi kajja atufuge. We have nothing to do. Kati egwanga tuliwe Bobo Wine omuzannyi wa film. Muleka abantu abali soba wama bajje bafuge egwanga tugende maaso. How are we going to be in those discussions for how long? Tugenda zibeera mudi. Omanyi Ugandans don't respect knowledge.
Nze Junior Singani na vice president. Ne muliye omunwa ne samundoga bafulu figure basibira mu masabo kusendekera mayembe. We don't nurture talents. Muliye omuwana ba Nigeria ngai bayimba. Why don't you love your own? Ugandans don't love their own. Nekati Junior Amia mumpalana mujje munebuzeeko. Tire Junior bino byenne ebintu obima. Golaba nne nawe nsoma ompita lumbuye. Ne obisanga wa lumbuye. Sa President 7 yavuddemu olubuto. Simanya President 7 yafa tekyapa mere yatufuga bye baagala. Intellectualism has gone down in this country and on all levels. Tofa bagezi tetugenda kuwagala. Nyema kiveri akyogera. Munseri mwaba sirunga mweyongedde. Abagezi tetuwangala. The intellectuals cannot survive in a country where idiots are many. That's chechiri mu Uganda. That's Uganda. Bayisima bebafa. Abasiru bali eri mu poko joint. Nonga nsinga omugenzi yisima okufa. Wafaawo ebivubuka bya nupu nga musanvu. Yes. Mugasa ensimu. Abantu baga obuyinza. Mbuli ya president yali ajja obuyinza ekamocha. Bali kamocha bali ya mirondo. Biri mukulya gundi ngano chapati. But they are still waiting for power. Abagezi tubonye nze njabaleka obayiza waba na Uganda. If you don't take me serious, ntinze mugezi nze kagwe musigazi za ku internet. Alugawe. And I see how you will cry for me. Ne abagezi laba mutabani wa Nadduli Jakana Nadduli. Lero laba interviews za Jakana. Nulaba nti wemme gwanga lyafira omwana omuto. Ye beacon. Mutabani wa Nadduli yali mugezi nnyo Jakana yafa. So we have a problem. Idiots are now many. Bali mu alien skin kulyankwacho. How can I sit with alien skin on a TV program to discussing it? Okay, we discuss what? Bibira binagamba spice dana tadamugenda ko bobutokosho. Onzo kusanga nyumya noyo muvubuka. Simanya up town, simanya yani. The intellectuals we are few. If you don't appreciate us, ninga tugenda. How to travel? Go my invitation is in America. But I'm still here because of you. Banalizing the ebintu bino yisima yande kawo. Umuna damwa abayaga. Thinking that you'll get power. Gwaye kabasiru abawamba obuyinza. Mudde maloji mwebake bino mubitulekere. Mama, we meet next time. Mwera by sign out.